Uganda at large mwe mekwesese bwentyo muganda wange gyendi nnyo era ekiyinja bwentyo nabazidde okubeera nga nkijjako zikomite yaffe nga bulijjo etunuddeko wali Emmengo era ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Kaakati eno nno bonkenke bwennyini muganda wange bwe buliyo ekirwadde ekikambwe akikubye musajja wa Katikkiro Mayiga n'aziba omumwa mu ofiisi. Ganda wange olwo sirivuutu gw'okitegeera otya sirivuutu olwo eddogo munnange lyetala Emmengo, eddogo lyetala Emmengo ky'oba omanya abasajja baleeta muti ku muti bagitambulira buli wamu ne batuukayo. Abataka Mutumba ow'Ekkobe ne Muteesaasira ow'Engo munnange beesindikidde beesindikidde liirino oliraba lino swi nagandi oke nange kankukole ki muganda wange ebyo byonna nga bikyali awo muganda wange oba olina ekirwadde ekyekuusa ku mutima, ensigo, sukaali, pressure, prostate cancer ne prostate enlargement n'ebirwadde ebirala omusawo waali ekyo nsiiba nkyogera bulijjo qualified doctor yasoma obusawo n'abukuguka mu ggwanga erya Germany kati najja wano e Uganda nga munnauganda ate munnange n'akola research ku ddagala eryaffe kwegamba n'akuguka ate era nga ali talented kwegamba omuntu alina ekitone ekiwonyo oba ekivumula nga bwonoga nti ono nja kugamba atya titali yekka asobola okutegeera bulungi nnyo obulwadde n'amanya nti ya kati wano mpita wano era bwakunnyonnyola ogenda okakasa nga mubutuufu kyekyo era n'akujjanjaba mu ngeri ekkirizika. Tuleme kubeera na birwadde tubeere eyo prostate egenda egaziwa ofuka omusolo buli kaseera kwegamba naye nga ate otya okubeera nga oba oli awo oyogera tolinda kuteekamu kapiira tobala embeera nga n'embeera kwotadde bingi binjogedde ku musawo ono naye nsuubira okuba nga oba oli awo abamu balijja ne batuwa obujulizi kwe just jangu wano ku WhatsApp namba zaffe ziri awo emu esembyeyo 15 endala esembyeyo 73 nze nga nkudayira ekitinga nkuwa ennamba ye. In fact tewali kirala kyenkubuuza nti oba mpaayo kwata ennamba mukubire akunnyonnyole yeyeekweka tulina okumukukunulayo tetugenda kubeera awo tufe n'ebirwadde olwokuba baba abakugu bali eyo beekweka bali mu ntalo zaabwe ne bannaabwe anti beekwatibwako ennugu ne fitina kyekizibu ekiriwo nti oyagala tujja muga nti Mukama ayagalaga nti awonya kino ayagala kugamba n'endwadde ndo z'otateebereza nti aziwonya Buganda zisobola kubeera nga nkubuulira wano bayinza okunsibira obwereere oba okunsika emipiira endwadde aziwonya. Kaŋŋende mu maaso n'obwonkenke obuli Emmengo bugambye nti oluvuuto eddogo abasawo mu ddwaliro e Namirembe bakyalondoola embeera y'obulamu bw'omukungu David Ntege nga ono munnange yakulira protocol mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Omukungu ono Ntege yaddusiddwa mu ddwaliro e Namirembe oluvannyuma lw'okulumbwa ekirwadde ekyamusanyalaza omubiri gwonna. Kati ensonda zaffe munnange Emmengo zitubuulidde nti wadde abasawo Ntege baamusiibula okuva mu ddwaliro oluvannyuma olw'okutereeramu wabula munnange n'okutuusa kati olulimi terunnasobola kusituka okusobola munnange okwogera nga n'ebimu oba ebimu ku bitundu ku mubiri gwe munnange byasanyalala. Ntege yaddayo mu ofiisi Emmengo okukola emirimu gya Kabaka wabula munnange ne bamuteekako omuwala
amuyambako okukola emirimu nga obubaka bwonna bw'abeera ayagala okutuusa ku banne okuli ne Katikkiro Mayiga abuwandiika buwandiisi omuwala n'abubasomera. Ntege yavunaanyizibwa ku ntambula z'abakungu e Mengo nga mwetwalidde n'eza Kabaka era akolera wansi wa minisita ow'ekitiibwa Joseph Kawuki. Yateekateeka n'ebiwandiiko by'abo bonna ababeera bagenda okutambula ne Kabaka oba Katikkiro, gamba nga paasipoota yazitegeka, visa n'ebirala ebiringa ebyo okulaba nti munnange weebiri. Ne kibalaga abakungu ab'omuteregga akakasa nti munnange tebagenda kubeera nga babataataaganya buli kimu basanga kiri taratibu. Kati ensonda e Mengo munnange zongeddeko nti Katikkiro Mayiga yeesiga nnyo Ntege era gwasooka okusindika mu kifo gy'abeera agenda okukyala, ng'embeera ey'obulamu bwe emweraliikiriza nnyo. Y'ensonga lwaki munnange yalagidde enteekateeka ez'okumwongerayo e Bulaaya ajjanjabibwe zitandike singa munnange ekirwadde kigaana okutereera. Awo munnange akuloga abeera agamba ya amutwale n'abazungu bajja kwewuunya nti Abafirika balina chemistry. Tutuuka eyo bakanya kujjanjaba bakuggyeko obunyama bakoze batya. Ebyo nga bikyali awo munnange olutalo kwanaakulira olukiiko lwa Kabaka lusajjuse anti nakugambye bonkenke bokka e Mengo. Kati ebigambo bya Katikkiro w'ekika eky'Olugave Notigo Katende be yayogedde mu lukiiko olw'abajjajja abakulu ab'ebika ebya Buganda olukyasembyeyo byayongedde munnange okuleetawo ensasagge mu lutalo olw'ekimpowooze olugenda mu maaso, nga abataka balwana okulaba nga omu ku bo Kabaka owa Buganda Lwade Muwenda Mutebi owokubiri gwasiima amulonde okubukubiriza obw'olukiiko lwabwe. Ensonda mu lukiiko olw'abataka zitutegeezezza nti Katende olwakwasiddwa akazindaalo okubaako kyateesa yasoose munnange kwewuunya okulaba nga omutaka Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba akulira ekika eky'Ekkobe okubeera nga akyali mu ntebe ey'okukubiriza olukiiko olw'abataka, n'annyonnyola nti bwe yali e Bungereza ne ttiimu ey'abanene mu Bwakabaka bwa Buganda eyakulemberwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga baafuna amawulire nti Kabaka Mutebi yali amugobye ku bukulu obwo. Ebigambo bya Notigo byaleetera abataka okutandika okwogera obutonotono okutuusa munnange Mutumba bwe bategeeza nti Kabaka bw'anaasiima n'amuwummuza bagenda munnange kukitegeera mu butongole nga mu kiseera kino tannakikola, nga yakyali omukubiriza ow'olukiiko lwabwe ku lwa Kabaka. Ensonda e Mengo zitutegeezezza nti ekisanja eky'emyaka 2 Kabaka kye yawa Mutumba oluvannyuma olw'emyaka 2 egyasooka bwe yamulonda mu 2020 kyaggwako nga emikisa mingi nti tagenda kumwongera kisanja kirala. Omutaka Keeya Namuyimba Tendo Muteesaasira omukulu ow'ekika eky'Engo y'omu munnange ku batunuuliddwa ennyo okudda mu kifo ekya Mutumba, nga ensonda munda zitegeezezza nti embeera eno
etuwonzeewo akakuubagano ak'ekimpowooze wakati w'ababiri bano, kubanga munnange ne Mutumba ekifo akyakyagala nnyo. Ensonda zongeddeko nti Namuyimba okuva bwe yakitegeera nti essaawa yonna Kabaka amuwa ekintu yakyusa mu nneeyisa nga mugonvu nnyo eri Mayiga, kubanga munnange akimanyi bulungi nti alina eddoboozi ly'amaanyi mu kulondebwa kwe. Abamulwanyisa kati kye batandise okukola kwe kumusaasaanyaako olugambo mu bakulu be bamanyi nti batuuka ku Kabaka nga bw'ali, bagamba nti ono alina emisango mbu egiswaza ku poliisi ng'ekyamunoonyerezaako, era nti okumuwa ekifo bwe kityo ate ne bamukwata kigenda kuswaza Obwakabaka. Wabula omu ku bazzukulu ba Mutumba atubuulidde nti yabuvuddeko, yamutegeeza nti entalo mu lukiiko lw'abataka zimutamye, nga Kabaka bw'amuwummuza kigenda kumuwa ku mirembe, nga agenda munnange kumusiima nnyo olw'obwesige bw'amutaddemu emyaka 4